bingo ofuneka gwerawo wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo sabula bingo wano ku Jabasa buli lunaku beera namukisana wangula ensimbi mu sabula bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro gwateekako 2,000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo sabula bingo ku Jabasa fama onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde tofa bwavu sabula bingo wano ku Jabasa fama. Kwaniriza ku CBS FM UG official channel yaffe amanya MC Shitah Queen of the Mic tali akibuga Kyengera bananga tenjaka njaka luno banange kambabulire ebintu ebisinga abantu balowooza muno tubyetuma bwetuumi nga netubifaanana naye osooka neweeraba wootunula n'ogamba yes I'm the light of Kyengera okitegeera ebintu ng'ebyo njagala obbajjukiza ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwe tulimu Sunabbe n'embazira tone bali wali ku summit mu binyanyanyanya kugana tugenda ku tusimbudde bannamasaka omanyi munnange ebinyanyanyanya naggaba balowooza bannamasaka bokka bati mukwano si bya bannamasaka bokka bya ffenna so tukowoola abantu b'e Kyengera tukowoola abantu b'e Nansana tukowoola abantu b'e Shitah tukowoola Uganda yonna naye Kyengera erimu ebitundu bingi kati nganze engeri gye ndi etaali ekyengera kitegeeza mbikola ki mbimanyi ebitundu tulinawo Wakimese tulinawo Nabazza tulinawo Masanda tulinawo Kwawaayi okitegeera mwenna bane mujje mweyiwe embinyanyanyanya Maureen sente mmeka okuyingira kani imagine mutwalo naye abantu tebakimanyi nti omutwalo ogenda ogulya breakfast yokka mwana gwe ogenda n'ogula chips 9 wegomba akakoko nga bagambye mutwalo chips n'enkoko nejangu gwe stretchingako ku magulu omanyi abantu bafunye ebirwadde lwa butakola exercise kati wonna ajja mu kinyanyanyanya wali eri Bazira tone Sunabbe nga bakitokosa stress okakanyako neduyiro n'okolera ddala kubanga tugenda kuba bannange nzalinda agenda okunda bisokoro twala n'obategeeza munaffe ba Maiden Galz tugenda kukola ki tugenda kubeerayo ku mbinyanyanyanya wali ku summit in fact tekyali summit though kati abantu abasinga balowooza summit koze erinnya lyavadda naku zino ndaba bagiyita bateekawo college y'abasiraamu yes naye exactly yes Maureen soko tweyanjulira abato ambadde olwo kuyisizaamu eggaali nati engeri gyenzijidde mu jjiya y'ebinyanyanyanya omulabe waffe omulungi tukwaniriza ku CBS FM UG Maiden Galz of course amanya nze Momo nakubulwa era nga tukomyewo natera okuweereza yes beerako tosubwa subscribe nga gwatanaba comment nga gwaliko tukwagala nnyo yes nga tugambe nti tubaagala nnyo Maureen webukedde olunaku olwaleero ng'emmotoka ya Sefuko bagikubye n'agamba bannange emmotoka yange hezo n'agamba mami ndowooza agamba Sefuko akaabire mami we naye waliwo ebintu ebisinga ebitasanidde genda ku mutimbagano butatuuka ku extent ekimutuuka ku extent Maureen nsonga ki z'olaba ezitandisaanye mu tuziteeka ku mutimbagano bw'obanga olaba njagala tusimbe nnyo essira ennaku zino abavubuka balina ze bayita eggaali gangsters okitegeera nti oli agenda kukwata gangsters bakuba abantu naye nga munnange bagenda kumala bayiteeka ku mutimbagano okitegeera olina okubya akasepiki ku mutwe agenda kiteeka ku mutimbagano aye whereby it's somehow scaring ate it's somehow yes sisobola kulaba mukazi nga bakuba akasepiki ku mutwe omusajja beekubasigala kyekimu oh my goodness okitegeera so waliwo ensonga zetutalina tuteeka ku mutimbagano Maureen tutandikiraawo waliwo ensonga nga ebintu by'omu kisenge oba ebyama byabaagalana ebisaana kuteekebwa ku mutimbagano kubanga abaagalana ogenda teekayo ebintu ebyo ku mutimbagano ng'abayimbi bye batera otukola bamanyi otulaga mbu beekyaye so ne mwogeza abantu ebyebule n'ebweya ogenda olaba ate abantu be mwayogererako ebisongo nga SB4 ne mukyala we Aniteira abaana baagasoma so ebintu ebyo nze ndaba tebisaana genda ku mutimbagano kubanga bambi bireetera abantu okola ki okwogera ebitandisaanidde kwogera ate oluvannyuma mwabaagalana ne mwesootinga ne muddawo then ekirala
waliwo ebintu byetasaanye teeka ku mutimbagano ng'ebyama by'ekitongole omuntu kyaba akoleramu oba kati nga ffe tukola mu CBS waliwo ebintu byotasaanye kola ki teeka ku mutimbagano kubanga bityobola ekifaananyi kyaki kya organisation gye tuba tukoleramu so omuntu yenna alina tewandisaanye kola ki kuddira information ng'eyo n'ogiteeka ku mutimbagano wabawo abantu ababeera bavunaanyizibwako okuteeka ebintu by'emirimu ku mutimbagano then ekirala ye omuntu okudda okukwata vidiyo nga voola oba ng'akola obubaka bw'obukyayi ng'alina gw'ayagala obuweereza oba ng'alina gurupu y'abantu bayagala obuweereza kati ngaffe Abaganda wabawo tribes endala like ne batwogerako ebintu kale alina omuze gw'okutyobola nnyo obwakabaka bwa Buganda ng'ali ku social media ekintu kibi nnyo bakiyita hate speech oba hate information n'osindika information eyo ku mutimbagano tekiba kirungi ng'ediscriminating abantu ng'eyawulamu abantu oba ng'eraga obukyayi eri abantu ab'ekika ekimu oba ekirala tekibeera kirungi then ekintu ekirala omuntu kyatandisaanye okuteeka ku mutimbagano yennyingizaayo Shitah lwaki omuntu aba ateeka ennyingizaayo ku mutimbagano oyagala kweleetera babbi oyagala kweleetera batugumbuzi information ng'eyo financial information bank statement balance gw'olinayo ku akawunti yo mobile money account yo tebisaana teeka ku mutimbagano Shitah wabayo omuntu nga bamuweereza ssente oba mobile money nakubaka screenshot nateekayo walabana kyovola abantu ennaku zino nasobola okusala ekirimi mulowooza lwaki ennaku zino obubbi bususe nnyo mu Uganda oli ne bajja ne bamuyingirya oli boyfriend oyinza omusindika nga million 3 n'agamba thank you my husband may your pockets never get dry otegeera naye ng'ataddeyo kalwaki tebakuyingirire abantu abamu kyovala batuyita muno tuli bakatala ebintu ebikwatagana n'essente bannange tubeere serious mwezi ensonga then ekintu ekirala Shitah omuntu kyatasaanye teeka ku mutimbagano address yo wawa osangibwa then enamba yeyesimu enamba ebasi ya business nga it's a personal contact lwaki oba ogiteekayo omuntu ajja ku trackinga oba akutrackinge oluusi akutuuseeko ekikyamu kubanga Shitah sinti buli muntu atwagala tetwatondebwa buli muntu twagala so personal information addresses location biki toteeka ku mutimbagano mukwano okuleka nga business kubanga business yo ebeera mu kibuga ebeera mu kibuga oba kyengero oba Busega omala novayo nodde ewaka kati lwaki address ye yewaka ogiteeka ku mutimbagano by the way waliwo omukyala atunda curtains batraininga nnyo ne bbaawe babaddeko eyo e Dubai oyo omukyala oba omumanyi beddings oshegera sagala kuyisawo kalango munange tunakasasulira oyo omukyala waliwo yagambye naye ono buli kanaku ye yatunda katenizi natunda ki lwaki ye baida ne business amba ino obujja bw'omuntu nalaba oli bamutume simanga duve ya mitwalo sima ya million 3 nga nagala nakola delivery nagamba nefe twali aki lwaki oyo baida ne business zafe mugana tulemeso ziteka ku mutimbagano alenga nefe tuba twagala sente ba competing nnyo competition natengo omukyala ataddemu amaanyi oshegera nekyalo omukyalo oyo wawolo yasula ku dduuka lye n'apostinga n'agamba abalabi be bannange leero omwami yansikiriza nsule wano ku dduuka jjukira edduuka liriko address liriko enamba y'essimu like ku TikTok byonna gyebiri kyokka ate otaddeyo ka vidiyo ekiro kyolwo ogenda osulayo nti bannaye omwami yansikiriza nsule wano bannange oba weeyitira ki okimanyi waliwo omuwala bamuta Wini wa mami ne muganda eshasha webukedde olunaku olwaleero by the way ekiro kyayo kibaddemu ebintu bingi webukedde olunaku olwaleero nga shasha abalaga yali arecordingira omuntu audios nga zikwatagana ku Wini wa mami omuntu oyo bwe yali arecordingira nga olina kusindika voice note omuntu nata voice notes nga tokimanyize ndikwogera ku sister wange wabiteekamwogerako bubi guni Wini wa mami oyinza ogamba muloge omwana takyawuliriza endorsements takyayagala zikola yeewulira yagamba takyali tiktoka you know the things kati nga Wini wa mami alaga nti like takyali tiktoker she wants to be an artist ate nga ngayagala bamutwalire mweyo ate mbu Wini wa mami tayagala kolamu simanga bikoze bityo kitegeera so audios zilinkinze ne zijja ku mutimbagano neneebuze lwaki ebintu ebimu biteeka ku mitimbagano byebyo kati okutta audio ya kusindikira
okuti audio lije yakusindikira ochede ku mutimbagano oshegera tomanyi inti oleta buchai mbachi mboluganda oshegera abantu abamu kyova tugambye ebintu ebimu tetusanye biteka ki ku mutimbagano then Shitah waliyo bana abantu bambi abakisusa n'okwata noodles zo bagamba atunda yolesa batugamba Shitah lwaki omuntu aba akwata noodles n'aziweereza omuntu kale ne waba mwagalwawe omanyi nti sawa yonna musobola okwekyawa oyo omusajja oba oyo omukyala bamukupimako nti ogenda beera paka Let me tell it for sure. Ebintu ebyo mubikomye kubanga ebintu ebyo bimala nebikola kine bitutuukako tetuba tetwaliyo mubalabyeko besitagenda kumenya mannya nga bakola ki basindika noodles ezo nezimala nezitutuuka bana ebintu ebyo byono bivola ekitibwa kyo nze waliwo ne noodles z'omuntu omu waliwo omuntu omu noodles zo ze bansindika mu inbox yange sekulimba naye she's a celebrity nenebuuza ofaaki gwe yabinsindikira imagine omuntu banange Shitah singa naye wa mutima mubi nalibadde nzizisharinga dda kubanga ebintu byendimu ndi mumataala then Shitah banange ekintu ekirala kyenjagala nsimbyeyo kyo talina teeka ku mutimbagano be baana baffe by the way sinakyo kisembayo waliwo kyengenda osembyayo be baana baffe banaye Shitah abantu tebatwagaliza abantu abamu mulina bajja bammwe lwaki omwana omuteeka ku mutimbagano Shitah omanyi abantu abamu bakozesa ekifaananyi ng'enkwaso okutuusa obulabe ku muntu bannange abaana bakume nga bali private abaana tomala gateekayo buli kyosanze ku lw'abaana then Shitah ekyo kyo kibadde kisembyayo naye neŋŋamba kakidirire ekisembayo okuteekako kiki kyetuzaako plani zo zonna nozikwata noziteeka ku mutimbagano wabawo banene simanya ba good morning Holy Spirit abakera ku WhatsApp good morning Holy Spirit good morning God wamaanazaayo mukama yankoledde kino kimanyi nakinagenda kinkolera okitegeera abantu updates ku mukama katugendeko omulango bwakama baffe okyali ku program the Maiden Galz katukomewo. Welcome to Uganda, the Pearl of Africa. We are excited to host you in Uganda for the 2025 GABV meeting. My name is Fabian Kasi, the Managing Director of Centenary Bank, and it is our pleasure to host you in Uganda. Bienvenue, you are welcome. Hello, from Karamoja, Uganda. Matankatunga. I am Martha, a proud customer of Centenary Bank, and I'm happy to tell you that Centenary Bank has brought us services, banking services here, agent banking services here, the ATM here, and has financially empowered the communities in the whole country in Uganda. Greetings from the breathtaking source of the River Nile here in Jinja. I am thrilled to welcome you to the heart of Uganda. This is not just a powerful rushing river. It's the origin of life. It sustains us. It's a symbol that defines the beauty of our great nation. And as a bank, we are working hard together with communities to build a sustainable and inclusive future. This is Uganda, where every moment can be an adventure. From the majestic Rwenzori Mountains to the captivating wildlife, Uganda offers once in a lifetime experience. So my friends, mark your calendar. The GABV meeting 2025 will be here in Uganda and you are all welcome. We look forward to the opportunities of sharing, the opportunities of engaging each other and getting to know how best we can bank on values. Welcome. Anoni Uganda, Masinjeri Hika. Wajolu Uganda. Eyala Manyu Uganda. Welcome to Uganda. mukulikeyo omulango babakama baffe okyali ku program the Maiden Galz tusinzira waneno ku masengere mnanga tukuweereza buli wetukyuka empewo tufuuwa ate ebeera fresh eyo ku masengere eri fresh kugambye emiti mingi esizaawa wowe tweyagalidde ku masengere njagala kujjukiza nga ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwe tulimu so gundi mbazira tone ategesa ebinyanyanyanya wali ku summit okuyingira mmeka
mutwalo munange twagala okutegeeza nti abakozi ba CBS abamu tugenda kubeerayo n'aba artist abamu yes tugenda kubeerayo bulambalamba male mujje muwagira omwami oyo akeera ku makya nga tamanyi kyakwambala agenda okulaba nga mami abimukutegekeddaawo byonna ye akeera ku makya nga dadde ebintu babikoledde sabo yagamba nze simanyi nakumanya nze nkeera ku makya nga bangamba yambala ekyo nembazira tono omwana akwagadde taata yenna anyirira anyirira ageze ate by the way mbazira tone omusajja alina omutima omulungi okitegeera last year yalina gundi yeshoyo era okusamiti but era ntumukwira akalango mwana natwokya y'amakya Shitah, you don't need to starve, you know. Oh my goodness. Shitah, njagala okuyisa abana akalango kano omwana muwala Joy Imi alina emyaka 2 mugumu bana ya contestinze kuba Miss Tourism Kyaddondo basically bino ebintu biri mu category ya Buganda bana mu voting mwana yes nasozi Imi mama olina jajja wange kubanga weddira njovu omanya abenjovu bajjajja bange mulonde sina banjovu bokka n'ab'omutima n'abalangira ab'empologomo n'abengeye nakubulwa kozogwamu mbale mulonde omwana muwala banaye Joy Imi omwana alina waaka ab'Ekyaddondo banaye mumulabiranga ddala omwana waffe oyo banaye omwana ate bayinako waliwo omwana omuntu eyesimba n'ebiddange kintu akigwana the girl is having calves bodze kiriya gwe omubiri Yesu gwe yayogerako mu Bayibuli ogwasookawo ovotinga nani nasozi Imi she's 21 years old yes Shitah waloke njagala oyisaawo omanyi nasomera awo ku Busega Preparatory School kakati feba alumni b'eryo essomero nga 7 ogw'omukaaga 2025 bategekedde kye bayita homecoming buposa homecoming banaye buli alumni yonna gy'oli Uganda yonna nga 7 ogw'omukaaga 2025 jangu wali ku Busega Preparatory School era of course eryawo Busega ku ssaawa 7 ez'emisana banaye ogenda bategekedde dinner entertainment okugamba we're going to get together oba okitegera buli bingi ebigendo beera mbambi saagala osubwe ate tegeeza ne alumni omulala yes tukwagala nnyo Morini nga tubeera ku Maiden Galz show tubeeramu ne segments ez'enjawulo okitegeera entertainment ne fashion olunaku olwaleero katusooke tugere ku fashion banaye today agenda kwewaana bane mundeke neewaane twabonaabona dda bane mutuleke tuwewaane okitegeera Morini eyo kala sijaga giteeka ku mubiri gwange togikaka gireke bebi gikoleki laba bulabi naye togula banaye njagala okubategeeza buno obuntu buno bwatiisa ennaku zino bwe bakatimba nze banaye ze simalina kumanya yes banaye ogenda noyambala akatete nga kalinga nga wenyambadde naddala nga olinamu kubyo ogamba toli supposed kwambala obukono bwokka ne bulabika bwe bati abantu tebagala kulaba nkwawazo okitegeera tebagala laba gumbagumba ate kati gwe tolina na ngumbagumba ebintu ebyo funa osirike banange njagala bategeeza kati nga kala ya black otekako orange nga wembyambadde jukira orange is a shouting color oshegeera so olina okuteekako ekintu ekizikizeyo kale notayaka nnyo notabanga compound flower oh my god eya orange ate njagala bategeeza these pins zezirika ennaku zino njagala bategeeza muganda wange yaŋŋambye oba bujja nno mbira mu drawer nga ndowooza bimuli abajjonkezi bagambe kumbe pins bannange muziraba zeziriko basiraamu tubikola ate bunyumira nnyo kakaaya osireve bulungi nkugambye obikoze mbikoze olunaku olwaleero n'omukyala agezezaako okukaka kale neyakambadde sigitegeera bamutahase fashions asange walire ekyengera nabaziza thank you so much for loving me and thanks for everything and for dressing you for fashioning you Morini tugenda mu entertainment banaye nga kitalo ekyara Jive bambi baziwani Sudir Parelli banaye nga kitalo banaye kitalo nnyo omwami oyo yafudde accident wali ebusaabala bagenda kuba olugula lwebusaabala banaye nga kitalo nnyo nabirabye munaye posti nazirabye negagamba waliwo n'omugagga omulala yafiirwa omutabani bamupostinze awo eba yabadde
yabaddaani bataddeko Sudiri nani omulala awo waliwo omugagga omulala ng'era mulindi naye yakafiirwa omwana we sifa Jill waliwo omulala bano omwana oyo yafudde bubi accident bannange njagala kukubira omulanga gavumenti yaffe bane muteze enguudo muzikole abaana bafudde emitwe ebyo kati omwana w'omugagga ye omwana omuto emyaka 35 emyaka abasajja balina okuwasa beebo kali batandise okufa myaka 35 myaka mito ebinnya Shitah omuntu asobola okwekanga ekinnya ng'oli ku booda naye nze weekutte mukwano kyenanyumiddwako ku lumbe lwa Rajiv nti Bannayuganda bane obwavu kibi okimanyi ku lumbe nga banafe abaavu kubeerako obuugi Shitah tetuli baavu mweyo kategori bannanga abanaku okweyo kategori wosanga obuugi wosanga abalese okwesiba ebisweso bazina wosanga naye ebintu byadde so class salabye na buugi ku lumbe lw'oli omuvubuka wabaddeko kijuisi n'abantu bali tebekabya kwesammula eri makyasigalimiddwaye naye ku lumbe lwa Rajiv bene tukoppeko olutubeera mu nnaku naye waliwo ekikusuka obuugi nga sitwabulabyeko Shitah wabulabyeko osanga babonyedde tonnatuuka kaya nyabo njagala tugende mu maaso gwe kinsahali Japan yageze kuyimba ate kati yayasiza dde emmotoka osegeera yasefuko omuntu ali Japan naye bannange kambabuulire banamwe ba tiktokers mwina amampaati mwina amalala temugambwako omwana oyo sefuko bayiza we yasooka n'ayisaamu okinyisa eggaali wamala gimuyisaamu kinsaha n'akeera ku machanako yali ku live n'agamba waliwo omuvubuka gwendabaawo biki kati ate sefuko abantu baneera bannange kati ate yatandise okugamba musikinya saha yamukubye kinya saha alina Japan nange munaye video nagirabye omukyala agamba kinsaha yasize motoka ya ebintu by'okuvuma si birungi kati kankubuulire sefuko yavumya abantu bangi leo betubadde tugamba okozesa bubi omutimbagano lwaki oba okukozesa ovuma abalala abakozesa tunda kateni zaabwe beddings cakes fashion ngoye gwoyagala vuma buvumi bantu bane sefuko nze njagala kugamba ebintu bino nze kyenjagala okugamba pushinga music wa mukyala wo tovuma tovola kati olaba tomanyi omuntu yakoze ekyo oyinza ogamba kinsaha nga te muntu mulala bane omutimbagano tugukoze bulungi abantu bangi yes achaze sefuko okwagala mwagala bayiremba tiktokers yomuntu gwekira ku makyala de page yange babeera waro page yange olunaku lwagitwala you remember nasoka kusearchinga sefuko ne mu following ne mukyala we oshegera I love that guy so much naye I'm your friend much as tomanyi naye njagala kutegeeza bambi tukakkanemu obulamu tukyabwagala abasajja balina emitima abantu balina emitima mori ojavuma omuntu nga tavumika oluzinga obulamu bwo ebintu byonna byakuta bikuteeka era najagala okuvumira omuntu yakoze ekintu ekyo kyokuba emmotoka yooli bannange ebintu ebimu mateeka emmotoka nga teguli yes ebintu ebimu tubifeesingisenga amateeka tobekiddako njagala okusembyayo ekintu kino ekyadde wa Sophie Nantongo bannange omukyalo oli ayimba Sophie Nantongo yageze nanyimbira kayimba kati simanga nyongere ekisanja nafumbata nyongere ekisanja netwabijjeyo mama tonjijonkera naye banankankubulye mwabe n'abaami bammwe abaami baffe ngoba omaiti walabye concert eyo mukwano wetaaga nogendako ku channels kugundi kuwonawona nodamu n'ogiraba wetaaga oshegeera ekisanja abakyala tukyagala omukazi yayimbye dressing code was olaba baawe Saamu yazze na supporting ekikyala kye ono w'emizannyo yamusupportinze wingire ku bantu ngaabo omusajja akaddiye ne ssente ze omusajja nga mugagga naye akyazina ssente ate no Shitah kyotamanyi abantu bati tebakaddiwa njagala kwebaza amina njagala kwebaza Maureen Natume ne Station Mayanja banaye mwebale nnyo kuddingana obayigwedde akafuba kweyo concert ebale Maureen Natume yonna alina ku designinga I should buy pass omukazi yakubye ka dress natika nange Maureen Natume ebya fashion yali esigalisa mukirize mugane Maureen Natume kye bayita fashion waliwo abalina figure naye nga wallahi tamanyi kyakwambala nze olwo abayimbi bemanya balina omubiri ogwamala naye nga n'ebyokwambala tebamanyi you should copy that lady copying isn't bad okay njagala kutumirako
omukyala mamange omulungi eddira emmamba ne dadi wange timbagala nnyo webale kuzaala kyana kitirimitsangansi nange ntumiddeko ku sweet mami wange ne dadi ne habi Ssaabasajja Kabaka awangaale ne ani habi 88.8 CBS FM.